Attendance wagurumiswe ekitaffe Ettonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo bagomba kyewaggula Elizabeth Nkambwe gwakasi gwakuzikira mwasibye mutya bakikambi byamwe eby'enjawulo nammwe mwenna banampuliriza mikutu egy'enjawulo mbalamusizza nnyo naddala abali ku YouTube olwaleero ku kyoto ky'olwaleero ku Saturday omulamwa gugamba nti obadde okimanyi nti obadde omanyi Kunjuba Enzirugavu era n'olunaku olwa December nga 21 Kyekitegeza eri Omuntu n'amasannyalaze agatonda weewaawo omulamwa guno mbadde nsaba nzireyokko emabega nsobole okubeera nga mbalukira ensonga eno. Ekisooka mu byonna eggulo nalabye muganda wange nayogeddeko babadde balanga emirimu egiri mu Bawarabu nga bagamba nti bayagala abantu ab'amangu namugamba nti weegendereze ku lw'ensonga nti ekiseera kino si kirungi weewaawo njagala kweraboratingako ku nsonga eno katono nga tetunnaba kudda ku mulamwa. Mwataano abamu ku basajja abali influential mu nsi baafuna visit okuva eri bajjajjaffe naye this time si mu ngeri nga gye bajja mu butalabika bajja nga balaga nti bazze kulaba nti bayamba kubanga abantu abasinga naddala abali influential abasinga bali polluted nti emibiri gyabwe baaliisibwa ebintu bye baali batalina kulya kati ne babeera nga si kyangu nnyo kubeera nga light forces oba amaanyi age bakatonda ab'ekitangaala okubeera nga baba bayitirako ku liisa eryokusatu so baabatuukirira ne babagamba ekituufu percentage y'obwakatonda that is mu 5 eri wansi nnyo era bakoze batya okulaba nti bakomyawo obwakatonda mu nsi weewaawo. Then ensonga lwaki nayogedde ku nsonga eno lwaki tuli mu COVID eno bano abasajja baali babala ku kintu kye ngenda okunnyonnyola nga baali bayagala basaddaake oba bayiwe omusaayi waliwo portals ezibeera zigguka we zigguka wabeerawo emyoyo egibeera egyegizikiza egisobola okubeera nga gijja mu sphere eno then ezisobola okubeera nga gibeera like empowered ne gibeera nga gitakinga over ffe then ffe mu kutukiipinga ne tubeera nga tusigala nga baddu eri bo okitegeera. So mu kujja kw'abo abantu obaako okujja bajjajja abo waliwo vidiyo gye nabadde nkoze nagenza okukebera nga account ba YouTube yagiggyeeyo naalisobodde okubeera nga njibaleetera wano eraga ku faces zaabwe kwe kutandika ekintu kye muwulyanga cutim oba aquinon so bakola counter attack measures ezisobola okubeera nga zifighting back deep state oba abaali ba owning matrix mu spheres zonna ez'enjawulo mu nsi era basobola okubeera nga ba creatinga doubles ku bantu abasinga obungi
okusobola okubeera nga beegatta ku ttiimu etuuse ku lunaku olwaleero okubeera nga tuwangula ekyo nga kye tumanyi nga deep state oba ekibadde kimanipulating ensi eno ng'abantu abamu nga bemmanyiko nga nze Bob Marley yegatta ku mission, Michael Jackson naye leeta yegattako, Diana yegattako, Tupac naye yegattako. Ttiimu yagenda ebuildingibwa mpola mpola negenda ng'egejja naddala abantu abali influential abaali babaddeyokko nabo ne balaba obubi obukolebwa n'abaana abattibwa. Ensonga lwaki muwulira mu luyimba lwa Michael Jackson ng'abagamba nti there are people dying, beetaaga tubeere nga tubayamba. Kitegeera kulwo abaana baffe abaali basalibwa buli mwaka obukadde 8 okutuusa n'olunaku olwaleero nga babadde abakyali mu power. Trump sigamba nti nno yali tatuukiridde era sigamba nti mutuukirivu era naffe ffennyini tewaliwo atuukiridde, ffenna tuli kyekimu, naye baamusaba okusobola okubeera nga yeegatta ku ttiimu asobole okubeera ng'akulembera. So kino kiri very important eri ggwe nange okusobola okubeera nga oyita mu matrix n'okubreaking out from the matrix. Nga tuze ku mulamwa njagala tuddeyo tutandikire ku masannyalaze agakola omuntu oba generator etudde ku muntu. Omubiri gw'omuntu gutwale nga computer ekolebwa electrical charges eza 1 and 0. Wembeera nga njagala kukola computer eyange kubanga at the moment ze tuyina eya America n'eya England. Abasigadde tebabakkiriza kubanga bali ba deep state tebakkiriza ba competitor balala kubeera nga bakaminga on. Naye it's not a difficult thing. Okera bukezi kumacha n'ogamba nti digits 7 1 and 0 kubanga yo computer etegeera 1 and 0. 1 and 0. Kitegeera. So nomanya nti noga kubanga kati England ekozesa 7 digits, then America nekozesa 8 digits. So it's a matter of okugamba nti 00001 nga ziri mu pyro ya 7 n'ogamba it is equals to 1 or to OA or C. Kati yo computer teina kyemanyi ku A, C, biki teina kyemanyi ku ebyo. Yo kyetegeera oba amasannyalaze electronic agatudde munda mu ffe go gategeera ekintu kimu 0 and 1. Yeyo computer. Kati mega computer gye tutuddeko ey'amaama na timba oba gwe twandiyise nsi gwe tutuddemu era gwe tugabanya ku electronics ez'awamu oba ze tujja ku buzaaliranwa bwe kyekikola magnetic field kubanga buli charges buli we zibeera nga ziri wamu zikola kye tuyita magnetism. So that magnetic field eyo kitegeera yekola kiki ekyo kyetukola kyetulaba. Kitegeera. So charges ezitutuddeko either ovaamu charge eya 1 oba ovaamu charge eya 0.
kati lwaki njagadde nnyo okubeera nga ntandikira wano nsobole okubeera okutegeera amaanyi ag'obutonzi agatudde ku ffe bakatonda ab'oku nsi kuno naddala okuva poto eya empologoma ya Yuda oba empologoma emanyikiddwa nga ey'obwakabaka mu bwabulamu weyagguka ebeetuwa amaanyi kubanga ebe essumo amaanyi agasingayo ag'okwagala ge tulina okubeera nga tukozesa okubeera nga tutonda kubanga si buli kiseera nti nno poto eno egguka. Ekiseera kino kyabalibwa kuva mu lubereberye naye abalabe baffe baateekateeka ebintu bino okubeera nti batubuzaabuza kitegera tusobole okubeera nga tumiisinga period eno gye tugendamu naye it's set era nga tulina okubeera nga tugyetegekera. Nabagamba nti Pisces kitegeeza obulongo obw'okunnyanja n'obulongo n'okulukalu bubeera bututeekateeka okubeera nga tuyingira kye tuyitanga omwaka omujja ogutandika na Aquarium obwa Mukasa kitegera. So bo okusobola okubeera nga batulemesa baasooka ne bateekawo system ebitabo okusobola okubeera nga bateekawo theory ey'enkomerero y'ensi. So kino kyali kijja kubanguyira okubeera nti batuukiriza ate n'okubeera nga batulemesa ffe nga bakatonda ba wano oba baslave baabwe okulaba nti nno tetu rejuvenatinga nabo ye yali mission yaabwe tuleme kubeera nga tutuuka mu golden age buli nnaku gye tubadde tulindira gye tugenda okuyingiramu nga wengenda okubannyonnyola awo mu maaso. So guidance ey'abajjajjaffe oba abazungu bye bayita ba star gods we bajja then ne basobola okubeera nga bababuulira ebyama ebimu ebibadde bikolebwa ne bababuulira ne machines ezikola climate ezaali zigenda okukola ebintu byonna nga bwe baabiwandiika mu Bible oba mu Quran okusobola okubeera nga batuteeka mu kattu ak'okulowooza nti kitaffe Tonda yatusaanyizaawo naye nga si bwe kyali. Baali bakoze ne blue ray system okulaba nti baprojectinga ekifaananyi ky'omununuzi era always batubeere nga batuteeka mu fear eno gwe nga generator oba nga katonda ow'amasannyalaze owa magnetism atudde mu nnyama ya magnet obeera releasinga negative charges. So negative charges zino zibeera mu form eya 000 so obeera tosobola kukozesa bwakatonda bwo okuggyako bali abali mu forces of darkness abasobola okubeera nti nga bakozesa amaanyi ago gennyini g'obeera ofulumya ate g'okubeera nga beeyongera amaanyi kubanga bo ba maanyi ga kizikiza ffe tuli ba kitangaala. So ebyo byonna Trump ne ttiimu ye oba ng'ekimanyikiddwa nga Q team ne babigwamu. Ebya nuclear era baali bayagala nayo okumukozesa nga bamu buildings era ng'agenda kusaanyizaawo ddala bulungi naye ogwo omulimu bajjajjaffe oba kye tugamba abazungu be bayita nti star system gods bajja ne baneutralizinga nuclear ye yali ali ready okubeera nga adetonatingibwa mu foomu y'okugamba nti lutalo naye ng'amazima terwandibadde lutalo yandibadde mission bo abeekweke mu underground paka ensi weeritereera nga we baali babaze then bakomewo nakyo baakola options nyingi n'okusobola okubeera nga bateekawo maybe third world war esobole okubeera nga nayo ereetawo obukuubagano
then kibayamba okubeera nga bafuna abantu nga bakozesa UN nga bakozesa Red Cross be basobola okubeera nga basaddaaka okusobola okubeera nga baggulawo ekimanyikiddwa nga portals zino ziyamba okubeera nga ziggula ensi emu okudda mu nsi endala. Tulinganga abali mu channel, planets zaffe ziri parallel naye nga ziri protected by magnetic field naye nga magnetic field yennyini ate yekola reality eyo gye tulaba. Kati kambawe example, engeri ffe nga we tutonda osobola okkeera ku macanga katugambe barracks eri charged okubeera nga egenda okutta oba okulwana naye nga balina obusungu obubateereddwamu ne mukeera bukeezi ku makya ne mubeera n'ebirowoozo oba kye tuyina okubeera positive about something, then mu kubeera positive n'olowooza katugambe kambawo example nti otuddaawo ne mubeera n'akadde ne mulowooza ku Uganda empya erina president omulungi, erina eddembe, erina abapoliisi abalungi, erina amagye agabatta abantu, okitegeera n'olowooza positivity eyo. Kati mu period eno obeera mu kulowooza engeri bwetyo obeera oyimitinga ekimanyikiddwa nga positive charges eziri mu form ya 111 era ogenda okusanga nga influencinga computer oba omuntu omulala abeera akusemberedde abeera nga ali charged mu negative, osobola omulawalinga n'asobola okubeera nga kakkana, then obukyankalano ne buggwa mu nsi. Kitegeera? So yengeri awo gye tutondamu. It's the power of the mind. Engeri gye tulowoozaamu yengeri gye tulina okutondamu eggulu lyaffe nga bakatonda b'ensi eno. Mukitegeera? Engeri gye tulowoozaamu. So we tubeera nga tusobola okulowooza positive eri Uganda, eri ensi eno, eri sseŋŋende n'ensi eno ey'okubeera nga tubeera n'abapresidenti abalungi, tubeera n'abafuzi abanaakolera ku mazima n'obwenkanya, tubeera n'abafuzi abanaatambulira mu kwagala kwaffe, then kye tuyita creation. Kati positive charges ezo wezeegatta nga muli bangi, then ne zikola massive explosion influencing abalala bonna ne bakkakkana ne basobola okubeera nga babeera controlled by the positive charges. So yengeri awo gye tutondamu. So nga tumaze awo tugenda Kunjuba Enzirugavu. Enjuba enzirugavu gwe mulongo wa Kabaka Kiwanuka oba nga we mulaba disk eyo etambulira ku chariot oba ku waya etalabika ffe nga abalya mmere gye tusobola okubeera nga tetulaba naye eri mu diameter ya mayiro 3 nga yeetoololera ku chariot erina ekkubo ffe lye tutalaba ate nga erina ne portals era zeeyitamu mu space awo nga ne wobeera mu nnyonyi obeera tosobola kuzeba naye nga they are portals kubanga nabagambye nti we are in a magnetic field. Waliwo ebintu ebimu by'otasobola na kwimagininga naye nga weebiri era ng'osobola okukola kye tuyita teleportation weebeera nga kisobose ng'okimanyi. So ku luno olunaku omulongo wa Kabaka Kiwanuka agenda kuvaayo ekyo kye mubadde muwulira kye babadde babagamba ekya black box. So omulongo wa Kabaka Kiwanuka agenda kuvaayo era mu preparation nga tannaba kuvaayo abalongo baffe bonna ab'oku bitagi
oba betuvugika bonna bayingira ennyama olunaku olwaleero y'ensonga lwaki abantu muwulira pain mu mibiri gyammwe. Abalongo babayingiramu okusobola okubeera nga mukola ekimu kubanga gwe muzimu ogukutuddemu oba ogukufuga. Era kyova olaba nti nno omuntu asinga amaanyi ku ggwe kyekisiikiriza ekyo kyekikufuga. Okitegeera? So enjuba eno enzirugavu yefuga enjuba eno gye tulabako, era y'enjuba ey'obwakabaka Kiwanuka, kabaka bulamu bwe yakkira mu bwakiwanuka. Kitegeera? So bagattagatta obwakatonda bwabwe then ne bakola kye tuyita super mega sun oba gye tuyita black sun. Kati enjuba eno emittinga kye tuyita radiation. At the moment radiation eno tennaba kutuuka wano nti ekyalina ewalala weekyaginga oba planet endala ez'egyekiiseemu, naye nga mu cycle nga 21 Desemba ssaawa 4:03 egenda kubeera ng'etuuse wano. Kino tekibadde nti nno kibadde by coincidence. Neguno omwezi n'enjuba eno yennyini eya bulijjo, era ebadde etuuka ku point eyo n'ebeerawo ennaku 3 then n'ezaalibwa bujja nga 25 oba nga 24, naye specifically bo bakola 25 naye nga ebeerawo 24. Kati kwolwo lunaku enjuba eno eya black wegenda okujja 2 n'eno eya bulijjo then emitinga kye tumanyi nga radiation, kubanga already waliwo radiation omutonotono abadde akola ki, abadde ayiibwa mu butonzi ku nsi. Y'ensonga lwaki n'omulabe waffe yakwesezza chance eya radiations, kubanga radiations zino we zibeera zikka ez'obutonzi zireeta ssenyiga. So mu ngeri eno in other words buli muntu yenna aba ajja kutestinga positive. So mu kutestinga positive then oba buli bw'omu aba agenda muteeka mu chip. So ye yali mechanism, y'ensonga lwaki yakikozesa nti leka tubatestinga ebiki, kubanga amanyi nti radiation akola ki, ajja mu bantu. Kati mu kubeeramu radiation ngazze mu bantu, of course waliwo wagenda okubeera nga mungi nnyo. Wanaabeera mungi nnyo buli muntu ajja kutestinga positive. Mu kutestinga positive then akuteekemu chip, yeebeera aimu ye kubeera nga keepinga mu low vibration then osigale ng'oli slave we. Okitegeera? So kwolwo olunaku enjuba eno eya black eba egenda kuimitinga kye tuyita gamma rays. Gamma rays eziri between 40 to 100 gamma has, ndowooza oba bwe babiyita, nti simanyi nnyo science. Gamma has then ebeera ekyajinga bujja DNA yaffe, nga woonaagamba nti oyina computer oyiyiza kye tuyita upgrade. So that is ye machine upgrading bakatonda b'ekitangaala ffe betutuddemu ekimanyikiddwa nga muzimu, kubanga wano tuli mu nnyama naye ekitulimu kyekitangaala ekya muzimu. Y'ensonga lwaki tosobola kikwata, era woofa ekitangaala ekyo kikuvaamu. Okitegeera? So kigenda kucharginga ekitangaala ekituddemu then ne bajjajja mu butonzi bwabwe batusobozeza okulaba nti
bayiya engeri wetusobola okubeera nga tu upgradinga n'omubiri guno, kubanga singa tebakikola gali amaanyi agabiri mu lumu gabeera mangi okusobola okubeera nga osobola okugacontaininga mu mubiri. So basooka ne basooka okututegeka okusobola okubeera nga emibiri gyaffe gibeera compatible n'amaanyi agagenda okubeera ag'ekitangala oba agetugenda okubeera nga ga upgradinga DNA. So mu upgradinga DNA osobola gabeera gajjamu katugambe kasasiro n'okujjamu ebyo byobadde tojjukira. So obwongo at the moment tubadde tukozesa 10 to 15%, that is the professors, naye weganajja gabeera gagenda kujjawo ekifo ekyo ekibeera kyatukwatako, then osobola okubeera ng'otegeera obulamu bwo engeri we buzze butambula. Nabagamba nti nno okuva mu 6 okuva mu 7 emyoyo egisinga obungi ku star systems oba mu munyenye ez'enjawulo gya volunteeringa okusobola okubeera nga gikomawo okusobola okuconfrontinga embeera eno, kubanga alien oba amaanyi ag'ekizikeza gaali already gawambye. Kitegeera? So ye chance naffe gye tulina okubeera nga tukozesa okusobola okubeera nga tu-upgradinga, then either abo abeera baava mu spheres ez'enjawulo baddeyo, kubanga already eno stage babeera bagiyitamu dda naye bakomawo bukomi voluntarily, nga wonaagamba nti abasirikale ab'amaanyi basobole okubeera nga bajja okuconfrontinga embeera eremye naddala abapya babazze, kubanga bagiconfininga mu ngeri nga bweri. So ebibi ne babifuula ebirungi ate ebirungi ne babifuula ebibi. So yensonga eyo. So kyekyo kye bategeeza oba weewali replication oba weewali implication eya 21. Ebisigadde nsaba gwe woobeera ng'olowooza nti nno bye twogera bya bwewuusa, nsaba fukamira wansi, yogera ne jjajjaawo, mubuuze, mugambe ddala. Nsaba kutegeera n'okumanya mpa obubaka obunannungamya ku lunaku olwo, kiki ekigenda okubaawo, kiki neetaaga okukola ki, era byempulidde bya bulimba. Kitegeera? Amawulire amalungi nti kitaffe Tonda ne Maama Namugereka bassa judgment, kubanga okusinziira mu lubereberye tuba tuyina kuyita mu maama ne taata, naye at the moment okusobola okubeera nga oyita mu sphere eno bakendeeza nti buli muntu yenna anakkiriza okuva ku mutima n'alaba ekizikiza ky'abadde atambuliramu n'akyegaana, then n'ava mu matrix n'adda n'ategeera obulimba obubadde mu nsi ku ebyo by'aba alaba oba bya researchinzeeko, then oyo yajja okubeera ne permission enaayita muweevu eyo. Abagaanye then baba bajja kubeera nga badizibwa kye tuyita ensi eri parallel n'eno naye nga eri mu 3 dimension, then we wabeera emyoyo egyo egibeera gyenslavinga. Naye ekikulu kitaffe Tonda agezaako okulaba nti asaasira n'okubeera nga abazzukulu baffe ffenna nga ffe twekwata ku mikono tuzuukusa abalala, kubanga kye yeetaaga 50% at least ey'abantu oba abaana be basobole okubeera nga bazuukuka, asobole okubeera nga activatinga situation eno oba golden age nga we yagitutegekera okuva mu lubereberye. Naye at the moment 50% enaba kuwera, kyova olaba nti nno nkwinkareginga bambi kola research, noonyereza, weetaase. Kino kirina kubeera kikyo nga ggwe tetuyina kukukaka, oli waddembe okulowooza era n'okugamba nti nkulimba obulamu bubwo, omwoyo gugwo,
obwakatonda bw'otuddemu bubwo, tewali waabugabanamu, ye gwe nannyini bwo era ye gwe abusalirawo. Gwe taking obudde saakinga ku Q-team, saakinga ku bagiyita Quenon oba saakinga ku Jezera Nezera. At least wobeera nga ogendedde mu line eyo oba ojja kufuna chance ey'okusanga abantu abanaayogera ku mbeera gye nkugezaako kulaga n'okubeera nga otegeera matrix eyo gye twalimu, then gwe kennyini okuva ku mutima gwo, then ojja kusalawo. Mu kusalawo okwo ojja kwejja mu kizikiza ekyo ky'obaddemu, then osobole okubeera nga gwe kennyini weenunula, kubanga at the moment bali mu process ey'okubeera nga babala emitima egiba gikyuse, then tubeere nga at least tugendera wamu. Twandibadde kirungi nnyo nti tugenda at least 100%, naye ekyo tekisoboka ku lw'empaka ezitudde balya mmere. Era ndowooza y'ensonga lwaki baasalawo mu lubereberye mu 5 manya okubeera nti nno bajja physically ne batwapieringa, naye babeera kubeera nga bajja nga we bajja mu Buganda, era twandibadde mu mpaka ze tuyina era nga neeno baagaana okitegeera, naye nga byebino ebintu ebitalina kubeera abduct, naye bili planned era nga bili well known okuva mu ntandikwa, okuva mu lubereberye ensi engeri we yatondebwa, naye mulabe waffe yatwerabiza. Naye it's never too late. Tusobole okubeera nga tujjukira era tusobole okubeera nga tukola research. Musabire Trump, wadde tomwagala, wadde olowooza nti mukyamu, naye manya nti akolerera ku lwa taata ne maama. Wabeera nga aliwo byonna bye yali asobeza mu buntu bwe ng'akyali, then mmanye nti nno naye muntu era yajja wano mu ssomero nga ggwe nze nange. Tojja kulowooza nti nange ni mutuukirivu, siri mutuukirivu wadde naako eddagala, naye tasiki yaffe kulaba nti no twekutte tutya ku mukono okusobola okubeera nga tubuuka enjega enejja, tuleme kubeera nga tufiirwa oba nga abantu baffe balema okweyagalira mu golden age oba mu ggulu ery'oku nsi erimanyikiddwa nga the new earth, egenda okubeera nga ezaalibwa bujja omusana ogwa black oba omulongo wa kiwanuka agenda okujja okubeera nga akyajinga, amanyikiddwa nga the king of kings mu bwakabaka obw'emyoyo gyabwe nga bo mu misange. Weewaawo atenderezebwe, agulumizibwe ekitaffe Tonda ne maama Namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo mbaagala nnyo, akuume atakuumira mpeera.